munange just kusibula bantu n'akagambo konna koyagala kansoke ne muna nup onaba Alex Waiswa Mufumbiro. Njagala okwebaza batesa bannange naye anina point of departure jentera okuba nayo ne Mwamiro Mushana as usual. Ate ndowooza nga ejja kwetaaga expounding more on whether a philosophical or academic platform. Because every product is a replica of growth. Every product. Every product. Kakati, especially with humanity, omwana kyakuzaalaba kyakola ki kyamanya. Nze nina values ze nakula nga manyi omuntu bw'abeera. Nkuze kati nendaba nti omuntu Romushana abeera mu place of advantage nenga alimba nga muntu mukulu najja ku TV nga alina n'obuvunaanyizibwa n'alimba ensi ng'ate responsibility ye ndala. Ndabye TV nga nene Romushana nereeta omuntu ng'alina a renowned criminal record even against that particular TV. Naye olw'okuba nga kyabaavuga kiba in the interest of their values ze baba balina, it is different. Kakati okucastigatinga abaana ba generation eno, for example, what was the education curriculum? Nze mu primary nga time nga wabeerawo akadaka warninga n'akadaka kutambuza nga bakuba kadaka soka, you have to remain where you are. Okay. In Chengezako kulaga chichi, if there is a problem with this generation, then it is as a result of the poor upbringing of the last generation. Chovolaba, we are all out to tell us as a generation that first of all we must liberate ourselves. So who is lying? When we say they were okay. Obulimba oboyagala okujjanjaba the challenges. Tunulira the wider picture. Wano woina minister ja nakulimba nti tugenda kutwala sente tutuzeza kino ne batwala kiri. Woina obukulembeze obusoloza mu bantu sente ne bukugamba mutusolozeza za kino ne bazikozesa kirala. So bobanga oyagala okutunulira ekinene totunulira aba generation abayimuse against brutality. Kuba eriyo omuntu akasuka ekigambo naye nga azaayo lwa butemu. Kavuma Jumashid was abducted 15 days ago. Mwe mulowooza nti family yoyo omwana nga baleginga nti bamukuba n'essasi mu kifuba ayinza n'okuba yafudde kubanga bangi abala tebakomyewo. Family yoyo omwana omuto akuze nga alaba ekyo omusuubira kuba na venom kikaaki nga mutemula abantu baabwe muwamba abantu baabwe. Busuulwa yegwe busuulwa nendako kino kikulu yegwe busuulwa. Waliwo obusuulwa mu Uganda kati gwe bawamba okuva ekitemu ng'alina loole y'amatooke ne bamusala omutwe ne bamunywesa n'omusaayi gw'omulwadde wa mukenenya in Uganda. Alex Waiswa sikuseka ngenda kuzza twogere ku nsonga because you feel it is about us. Bono kwata obukulembeze tove mu ddiiro njagala okwebaza ennyo Dr. Kawanga Semwogere yeesiba ku point y'okulwanirira eddembe ly'ebibiina by'obufuzi. Ensi eno emyaka nebwegireeteolola gitya bali mujjukira kubanga nze bwe nnyingira mu parliament nendaba ensobi eyali ekolebwa nga bayisa enfuga y'ekibiina ekimu referendum bill nga twali koramu nenyimirira nentegeeza speaker ayume nti twali koramu n'olwekyo kyemuyisiza kifu. Owekitiibwa Semwogere yakitekinga on n'awaaba mu court era n'asinga omusango olwa ekiteeso kya lukyamuzi yansiima era nanneebaza. Njagala Mukama muwanjagira awummula emirembe. Webali nnyo webasite nnyo. Honorable Kiwanda. You know, this defeats my understanding. Kubanga Mwami Waiswa Mufumbiro atulaze nti their icon omuntu gwe bakuze balaba gwe yalaba gwe yeegomba is Dr. Paulo Kawanga Semwogere n'atwaga attributes zonna ennungi. Therefore ng'agamba nti out of him
then we have the Waiswa today ali well find olw'ensonga yalaba kwoli kati bw'atandika nga aggalawo debate nga nti ebyokulabirako byonna bye tulabye mu Uganda bibadde violent bibadde biproducinga the generation eriwo era therefore tuna muntu yenna gwe tusobola kublaminga because of anything ekyamu because kitegeeza nga lingaga nti ennyonyi ento enkulu yeyigiriza ento okubuuka nze ndowooza that defeats attribute oyo gye tubaddeko twogera ku icon omusajja abaddewo nga olubaawo abaddewo nga living encyclopedia gwe tusomeddeko gwe tulabiddeko gundi ennungi bw'oba contributinga debate y'omuntu afaanana bw'otyo noleeta statement efaanana bwetyo then simanyi lwaki wana bwekiwanda bagaye masiro bulungi webale nnyo omwami Waiswa ngenda kuddiza gwe weesirikire ngenda gikuwa sekendi Ntambiremi agambi kulikayo Waiswa abadde akoledde mundabire nnyo ali ku mulamwa nnyo mwongereyo budakiika nja mwongera honorable Sir Kamale kanone give him mwena nganawe ujja kunyumba obana nze nyine entebe maliriza dakiika Romshana, you as a Catholic, are you a follower of Jesus Christ? Oli mugoberezi wa Jesus Christ. Bwembo akubulira amazima nyanga yes I'm a Catholic na yesiri. Because yagamba oli bwakuwoluyi. Teka kutamida. Kala tenze ngama wompero oluyi. Squata manga njambia weri. So sobola kweli mantini mugoberezi wani. Woli okutuukira wenfuuka omugoberezi so ye disconnect gyemanegeza okukulaga ntufe nawe tuli mu society eno naye bw'oba ogamba nti abakadde tubalina like Dr. Kawanga n'abalala bakyaliwo temujja kukowa kwa speech ways question eri nti ku lwaki tetubayigirako because nze omusango gwange kulaba nsigira ku Jesus Christ biwandiko webiri yabyogera so lwaki nerimba I am a follower of Jesus Christ ogenda wa father n'omugamba nayenze kadino yakugatta nayenze wayenze toyina mukazi kati no at my age why need to be reminded by your father sina kwenda you get but the so ochorao we ku mutima n'ogamba kale you know we have that prayer of repentance gunsinze kati twekube mu kifuba gutusinze walo father Joseph ali kudemba batumidde nnyo Daniel Kawe Serinya akise kiwala Ntambiremi Meya Serunjo Jodemba abadanga anyongere mwami Waiswa naye nja mwongera wiiki ejja mwebale nnyo tebalabirako yegendo Museveni no but abatono fe tulabye kusemwogerere